ndabira ddala nga akasana kirabika kaakira ddala era bwe kaba kakuba kiyinza okuba nga kiseera kitutteko oba kitambuddeko nga temukafunako bwakedde otya wasuza otya bwakedde butya tubuli ebifa obuuyi obwo gy'oli. Yes, Kitanda Ronald. Atulaba ku BBS Telefina nkubuuzaako nti wasuze otya, oli bulungi? Naffe wano mu kibuga Dokolo we twasuze tuli bulungi, tewaliwo okusomozebwa kwonna. Embeera y'obudde ekedde ennungi nnyo wano mu kibuga Dokolo era Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform mu kibuga kino we yasuze oluvannyuma lw'okukomekereza enkuŋŋaana ze mu disitulikiti Amolata saako ne Dokolo. Yakomekereza olukuŋŋaana lwe ku ssaawa zaadde nga 12 ku ssaawa nga 12 era bwe yamaliriza yasulidde ddala wano mu kibuga kya Dokolo era wagenda okugenda okutalaga disitulikiti ya Oyam saako ne Omolo olunaku luno olwaleero. Enteekateeka okutwaliza wamu olunaku olw'eggulo yatambudde bulungi okuva gye yavudde e Nakasongola n'asomoka ennyanja Kyoga n'ajja wano mu disitulikiti ya Amolata n'oluvannyuma ate n'akuba olukuŋŋaana e Dokolo. Enteekateeka okusinziira ku mbeera ebaddengawo mu bitundu ebya Buganda obutuukidde olunaku olwaleero ng'abakuumaddembe abamugoberera n'abo abamutambulirako bakendedde era oyinza okulabako kabangali nga 2-3 ze zimulondoola saako ne gy'abagenda okuba olukuŋŋaana oyinza kusangayo kabangali ya poliisi nga emu ebeera emutambuliddeko. Kino nno kitegeeza nti kakati atambulira mu mirembe egitagambika olw'ensonga nti ku mulundi guli wabaddengawo okuba ttiya gaasi saako n'amasasi wabeeredde mu bitundu ebya Buganda saako ne Busoga. Mu kiseera kino tuli mu kitundutundu erya Lango era ng'akomyewo okulitalaaga omulundi ogwokubiri era bw'anaaba avudde wano ajja kukomawoko mu bitundu bya Buganda n'oluvannyuma ate atandike okutalaga ebitundu ebya Tololo naye nga ebutukidde olwaleero nga ku bitundu 146 byateekeddwa okuba nti atalaga yakatalagako ebifo 85 kitegeeza nti abulayo ebifo 61 okumaliriza enkuŋŋaana ze zigenda okuggwayo ng'ennaku z'omwezi 12 mwezi ogwo gwa January omwaka ogujja. Okusinziira ku nnambika y'akakiiko k'ebyokulonda enkuŋŋaana ezo bateekeddwa okuba nti bazimaliriza ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa January naye nga okusinziira ku nnambika eya wiiki eno olunaku olw'enkya Kyagulanyi ajja kugenda mu ttuntundu erya North ne Amuru n'oluvannyuma ate ku lunaku olw'omukaaga ajja kugenda eggulu saako ne Ajumani gy'anakomekereza enkuŋŋaana ze n'oluvannyuma ate ku bbalaza Sabbiiti ejja akomewo mu kibuga Kampala atandike okutalaga Nakawa East saako ne Nakawa West. Kyoyinza okulabako mu kiseera kino kye kibuga ekya Dokolo era abantu bakedde kukola mirimu gyabwe wabula ng'ekimu ku byewuunyisa mu kitundu kino kwe kubeera nti abakyala bavugira ddala bodaboda saako n'obugaali. Tekyewuunyisa kusanga mukyala ng'akutte bodaboda akubuuza nti olagawa n'omubuulira gy'olaga era n'akuteekako n'akuvuga n'akutwala gy'oba ogenda. Wabula okusoomoozebwa kuliwo okuva nti we twayingidde ekitundu ekya Amolata okujja wano e Dokolo enguudo ezisinga za nfuufu zijjudde ettaka eritagambika saako n'ebinnya eby'amaanyi era enfuufu we twatuukidde wano nga tulidde ndye bangi nnyo mu kiseera kino balwadde ssenyiga asaako n'endwadde endala ezeekuusa ku kuva ku nfuufu asaako n'ebinnya eby'amaanyi ebiri mu nguudo z'omu kitundu kino. Tulindirira okulaba embeera nga bw'enaatambula naye nga tutegeezeddwa nti embeera y'emu egenda okubeera Oyam saako ne Omolo gye tugenda okutambulira olwaleero enguudo za ttaka naye nga okuva wano okugenda mu disitulikiti eya Oyam gy'agenda okutandikira waliwo kilomita ezisoba mu 10 ate ng'era okuva Oyam okugenda Omolo nawo wawanvuko kilomita zisoba mu 12. Kale tulindirira okulaba olwaleero nga lunaatambula bubaka ki bwagenda okugamba abeeyo naye nga bwe yabadde wano mu bitundu ebya Dokolo yabatuusizzaako obubaka obwakuba nti balonda enkyukakyuka okulaba nti ebitundu bino nabyo biganyulwa mu nkulaakulana oba oliawo eyannamaddala. Tulindirira okulaba bubaka ki bwagenda okutwalira Omolo ne Oyam tujja kuba nga tukutuusako amawulire gaffe gy'otubadde ku ssaawa 6 n'ekitundu ez'emisana gambuuze ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'ageesigika ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nze Ronald Kitanda Ivan Mbadi ali ku kamera okutuusaako ebifaananyi. Tuli wano mu disitulikiti y'e Dokolo mu kabuga Dokolo awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Kati